iriza ku kabenja akaguddewo ku Nairo era nga kano kitegeddeko nti kaviiriddeko omuntu omu okubanga bw'ati alugulamu obulamu. Akabenja akagudde ku Nairo ku luguudo Lumwasanjala oluva Ejjinja okudda e Kampala kitegeddeko nti kabaddemu emmotoka ekika kya trailer kabaddemu emmotoka ekika kya Tata namba UBM 033C nga kigamba okuba nti eno eremeredde omugoba waayo bwe badde ng'etuuse mu kitundu kino n'oluvannyuma n'erooka etomera omuntu abadde atambuza ebigere. Poliisi egamba nti omugenzi ategerekese nga Ramadhan Katebalirwa omutuuze mu kitundu kiyitibwa St. Karoli Embiko munisipali y'Enjeru mu disitulikiti y'e Buyikwe. Poliisi etuuse mu kifo kino Bunambiro omulambo gw'omugenzi n'egujjawo n'egutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu Ejjinja okwongera okwekebejjebwa ng'en'okubuliza ku nsonga eno bukyagenda mu maaso. Omwogezi wa poliisi okuva mu kitundu kino omukyala Helen Butooto akasiza akabenje. Akabenje kano ketabyemu emmotoka namba UBM 033C kakya Tata nga omugoba waayo tannaba kutegerekeka wabula nga etomedde omuntu abadde ali mu kusala ekkubo. Kigambibwa nti emmotoka namba UBM 033C kika kya Tata ng'evugibwa omuntu atannaba kutegerekeka ng'eva sayidi z'e Kampala ng'edda Ejjinja wabadde atuuka ku kyalo Nile n'atomera omuntu abadde ali mu kusala ekkubo era omuntu ono afiiriddewo ku sport. Omugenzi ategerekese nga Ramadhan Katebalirwe ng'ono omutuuze owa St. Karoli mu Mbiko. Omulambo gutwaliddwa mu Jinja Mochare okulaba nga postmortem ekolebwa wabula emmotoka yo emaze otwalibwa Enjeru ku poliisi. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo waliwo akabenja akalala akagudde mu bitundu eby'okuwanyama mu Bugembe mu Jinja Northern Division wano mu kibuga eky'Ejjinja. Emmotoka ekika kya trailer lukulana ebadde ewenyuka emisinde egikira egy'Akaweewo ng'eva mu bitundu bino eby'Ejjinja ng'edda ku ludda olw'Iganga. Eremeredde omugoba waayo n'erokoka n'omusajja gw'otegeddeko nti ono y'omu ku bantu abadde bagenda balonda ebicupacupa mu kitundu kino n'ekigenda ekyokulanga beefuna ensimbi era okakana ng'afiiriddewo. Tukitegedde nti omugoba w'emmotoka eno ekoze akabenje asobodde kubanga bw'ati ayimirira azizzaako buuza kigere ku muliro n'alukaabulawo. Abamu ku beerabiddeko n'agaabwe boogezeganyizza mukono wa Nabassa Milton Baraza ne baluka baako ebyenjawulo batangazizza ku kabenje kano. Eriyo tulera gwevu okulula emukubire distance ebeire empanvuku kati owatulera bw'atomera omuntu oyo yafiirawo bwafiirirewo suubira owatulera tayinza kwemerera wabula eri yamaire kwemyoka abeere emmotoka ya black kalakasa kwe tuli kwekalakasa bwenda batwala omulambo guno bagutwale owatulere yatomera omusaada oyo ye yeyongerayo bweyongere bagezezaako omugoba twidi oba bamugemye oba tibamugemye aye buti poliisi eri kwida omuzambe eri kwiza bwakumba limbu baleke emmotoka ditambule ezira motoka kubitanga bakalitola omulambo guno gulina okuvaawo balina okutola omusaada oyo bamute mukadde ng'atambule fresh nabo biwenzinga batuuseira wano. Oluvannyuma lw'akabenje kano okugwawo tukitegedde nti abatuuze bavudde mu mbeera ne baluka bagenda mu maaso n'okuba nga tebaziba ekkubo eriva wano mu kibuga eky'Ejjinja okudda mu bitundu eby'Iganga era ng'embeera ebadde enzibu nnyo ekintu ekiwaliriza poliisi okusobola okuba nga bwetejja okusobola okukakkanya embeera. Kyokka oluvannyuma embeera esobodde okuba nga bwetedda mu nteeko era ng'emmotoka ezibadde ziva Ejjinja nga zidda ku ludda olw'Iganga n'ezibadde ziva Iganga zidda ku ludda olw'Ejjinja ne ziddamu okutambula. Poliisi erwanyaganye n'abavubuka abeegattya mu kabondo akayitibwa aka Justice Movement Uganda era nga bano babadde basoba 30 abagamba okuba nti babadde bazze n'ebipande ebiriko ebigambo bivumirira enteekateeka y'okuzimba omudumu gw'amafuta okuva mu bitundu eby'Ebunyoro okutuuka e Tanga mu Tanzania. Bano bagamba nti enteekateeka y'okuzimba omudumu gw'amafuta okuva mu bitundu eby'Ebunyoro ekosezza nnyo abantu ba bulijjo. Kyokka gavumenti ya Uganda terina kabonero konna akalaga nti oboolyawo abantu bano bagenda kuba nga tebayiririrwa. Kaakati bano bakedde kalakasa wali eri ku wankaaki wa Paalamenti ekintu ekiwaliza abasirikali abakuuma ku Paalamenti y'eggwanga Uganda n'abasirikali okuva ku CPS mu Kampala okugatta amaanyi era okakkana nga bano basobodde okugenda maaso n'okuba nga tebabakakanya. Tukitegedde nti mu mbeera y'okulwanagana waliwo abamu ku bavubuka abakwatiddwa okubadde Mpiima Ibrahim, Waiswa Brian, Calvin Ejim awamu ne Rubega Amim. Okusinza ku mwogezi wa poliisi okuva mu kitundu eky'omu Kampala n'emiriraano Afande Patrick Onyango akasiza nti abakwatiddwa bagenda kuggulwako emisango egy'enjawulo omuli n'omusango ogw'okuma amata omuliro. Waliwo abavubuka okuva mu kitongole ekya
Justice Movement Uganda leero bagenze ku Parliament nga abadde bagenze okwekalakasa nga bawakanya ekyokuzimba omudumo gwa mafuta okuva Hoima kube paka eri Tanzania. Bano bazze nga balina pikipiki nga balina ekutiya nga ekutiya eno erimu ebintu bingi n'ebintu bye badde bakozesa y'okwekalakasa. Poliisi ya ku Parliament awo basobodde okubaziza ne bakwatayo bano ne babatwala ku poliisi ya ku CPS babaguddeko omusango ogwa public nuisance. Onnyukidde olunaku olwaleero ng'abakulembeze okuva mu kitundu eky'Ebusia bategeezezza nti oluvannyuma lw'amasannyalaze akabadde kagenda gavaavaako ku ddwaliro lya gavumenti eriyitibwa Masaafu General Hospital erisangibwa mu bitundu eby'Emasaafu mu disitulikiti y'Ebusia basobodde okuba nga yeeto bakwatagana abazira kisa okusobola okuba nga tebabawa amasannyalaze g'amaanyi g'enjuba ziyite solar panel ezigenda okuyambako okulaba ng'amasannyalaze gabeerawo n'abalwadde okufuna ekitangaala naddala mu budde obw'ekiro. Bano bagamba nti amasannyalaze agabadde gagenda gavaavaako gabadde galemesezza emirimu okutambula obulungi ku ddwaliro lya gavumenti erya Masaafu General Hospital. Okusinza ku ssentebe w'erusi ey'okusatu owa Masaafu Town Council mu disitulikiti y'Ebusia ng'ono ye Mungeni Samu Okumu abageziganyizza mukono naffe n'ategeeza nti bakyagenda mu maaso n'okulanga bwe bato basakira abantu mu kitundu kino n'okulaba ng'ebitaala ebiwerako ddala biteebwa mu bitundu eby'e Mumira ne Mwenda biyambeko okusobola okulaba ng'ensonga z'ebyokwerinda zitambuzibwa bulungi. Saamu ategeezezza nti ayagala abantu ba bulijjo bongera okuba nga bebato bakolagana bulungi n'abakulembeze baabwe okwongera okubasakira. Okubeera mu masannyalaze kawumeme kahira otulahebi habyo. So Minister of Energy oba lobbying beekya Masaafu baluukya otuteera masannyalaze mu ddwaliro eri Masaafu akasola era babeera endesyuma sipiima kapasite ya masannyalaze keetaagisa batuteerewo amasannyalaze kasola akanyala kalinda eddwaliro omundu n'ali mu theatre ni balumu operatinga amasannyalaze ni katulaho anyala yaba bulano kano akaneja amasannyalaze kadongasa ni kaliho kandi Ministry ya Energy kubeere nende bandu befe babeere bafwa beeta bandu mumira beeta bandu mu mairo mwenda abandu kyana bano balutuleetera mataara bakyotuteera mataara otula mumira okola mu mairo mwenda. Onnyukidde olunaku olwaleero ng'olwaleero poliisi okuva mu kitundu ekya Busoga ey'obuvanjuba evuddewo n'eroka etangaaza ku mulambo gw'omukyala gwe twakusomedde mu mawulire gaffe olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'okuzuulibwa ku kyalo ekiyitibwa eky'Ebulyambooli ekisangibwa mu ggomba ya Iwemba mu disitulikiti y'Obugiri nga yattiddwa mu bukambwe obw'ekitalo kyokka ng'enfaaye kyali matankano kiri empale z'aba 7. Poliisi etegeezezza nti omukyalo ono ateebereza okubeera wakati w'emyaka 35 n'emyaka 40 ategeseeko ennyammu lyokka erya erya Balibundi era ng'ono mutuuze okuva mu kitundu kino kyokka abaamuse tebannaba kubanga tebategerekeka oluvannyuma olw'okusanga omulambo gwe nga gusubiddwa n'emigowa. Omwogezi wa poliisi okuva mu Bendo erya Busoga ey'obuvanjuba nga mwe muli ne disitulikiti y'Obugiri ng'ono omwami Michael Kafaayo abageziganyizza mukono Nabasa omulongo David Katuwagubi n'alooka agenda mu maaso n'okubanga bw'atyo atangaaza ku mulambo guno ng'agamba nti poliisi yaguggyewo ne gutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'e Bugiri okwongera okwekebejjebwa ng'ena okubuliza ku nsonga eno bakukyagenda mu maaso. Omuntu ono yattiddwa abantu abataano bakumanyibwa kino kyakoleddwa ku kifo kye bayita Bulyambooli kyalo kya Bulyambooli Iwemba County Bugiri District. Omugenzi yattiddwa amanyiddwako erinnya limu lya Balibundi. Kyazuuliddwa nti omuntu ono yattiddwa mu bukambwe bungi nnyo baamusibye emiguwa basibira emikono gye emabega ne bayisa ekigo kye baamusibisizza ne basiba mu bulago n'alabisibwa nti oba yatugiddwa nnyo oba yakubiddwa okubi bamaze okumutta ne baleka bamusibaasiba. Gamba poliisi yatandise okunoonyereza ku musango ogwo kulaba kiki ekyatuuse ku muntu ono bantu ki oba abakambwe nnyo bwe batyo baamuse ey'obukambwe bwe. Omulambo gwe gwajiddwawo batwaliddwa mu Bugiri Hospital bongera kugwekebejja kumanyira ddala ekituufu kyennyini. Amawulire amasunsulera amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo eri emu yokka Nabasa Twamba.